Emirimu gisanyalidde mu kabuga k'e Budaka nga abagwere bajaguza olw'okutuuzibwa kw'omukulembeze waabwe ow'ensikirano Bishop John Siwayabire. Omukolo gw'okutuuza ikumbaniya gubadde ku Saza Ground e Budaka nga gwetabiddwako abakulembeze ab'ensikirano wakati mu kusanyusibwa okuva mu bantu ab'enjawulo. Wayabire atuziddwa Ssaabanyala Rebecca Kimeze nga yambibwako abakulu ab'ebika okuva e Bugwere era nga bamukwasizza effumu n'engabo. Okwatenga beene okutaasa balabe abakulembeze b'ennono basabye gavumenti ebalowoozeeko mu by'okubaliyirira naddala ettaka lyabwe gavumenti lyatwala. The government should put a land fund project to be extended to all, especially those necessary communities whose land was grabbed during colonialism. Omusumba Joseph Serwadda asoose kulonda Apostle Vincent Watoria ng'omusumba omujja owa Revival Salvation Churches mu Uganda nga mukwasiza Bayibuli ng'onazza ebigere bya Bishop Wayabire. Serwadda ategeezezza nti bajje ku Bishop Wayabire buvunaanyizibwa wabula bayagadde okumuwebula ku mirimu. Okutuuzibwa kwa ikumbaniya kukoleddwa akati mu kwakanyizibwa okuva mu bakulembeze ab'ennono abalala ne bannabyabufuzi okuli Mubaale ng'onaaludde nga tolima Kambugu naye. Ssentebe w'Ose y'okutaano e Budaka Arthur Mbohizi akolokosa abakulembeze abadde balimese okutuuzibwa kw'omukulembeze waabwe ow'ensikirano. Asabye ikumbaniya okukola ekisoboka okugatta abagwere. Tulina okukwatira mu kibumba twerabire enjawukana gyaisu twerabire ebintu ebitukwataku etubanga ku nsonga gy'obugwere tuge ku bugwere. Omubaka wa Kibuku County Sale Kamba naye ayambalidde ababadde balimesa ikumbaniya okutuuzibwa. N'olwekyo twala omukisa guno okugera bannayisa omulanga nti ebibali kukola byonna byonna tebyakulwanisya Kamba tikulwanisya Mboizi tikulwanisya ikumbaniya Wayabire bali kulwanisya bugwere yaabwe abaana baabwe izo mubaba. Ikumbaniya oluvannyuma lw'okutuuzibwa asiimye abakulu b'ebika olw'okumulonda ng'omukulembeze waabwe ow'ennono bw'ati n'asaba abagwere okwegatta okukolaganira wamu n'abakootira okulima emmere emala okusitula ku nfuna yaabwe. Nakubira omulanga abagwere mwemwena okukoleramu abaire nga tweyawulayawulamu baire mbasaba tuleke tweyongera okutwala abaana baisu mu isomero era ng'okendi wali ugwa tweyongera okulima abagwere okuzwaire babeere bagezi nga basomi ate nga balimi tebamayita okusabirirya. Soma Frederick yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Tuyambe n'endi tuyambe ku kitundu ekyo.